Nakirabira ndi mwana w'omugenzi Senoga Daniel. Nze ndi omu ku baana abasembayo abazalibwa omukyala Nassozi Merabu naye yawumula era yeebase Kawempe Lugoba naye nga taata. Nze ensonga y'Amayambala okubanga yalina ekyapa kyaffe ekyebweyogerere. Ekiseera we nazaalibwa nga ndi bweyogerere gye nakulira. Bamayambala saabategeera. Naye bwe nategeera nti nno taata bw'angamba nti baganda bo, nange nabakkiriza kubanga taata yagambye. Naye mu byonna nze ndowooza Mayambala yeerabidde bwerabizi wa gy'abeera. Kubanga bw'abanga amanyi wa gy'abeera ate ng'eyo gye yaweebwa. Mu buntu naawe kennyini toyinza kukaayanira bitali bibyo. Era omanya nti nno biriko nnyini byo. Ate muganda wange, Oluganda kintu kikulu nnyo. Tufubye okulaba abaana bo nga tetubakwata bubi. Kubanga tetukimanyi, tetwakikuliramu. Taata teyakitulagako n'olunaku n'olumu okukwata abantu obubi. Tetukimanyi. So, bwe tuba nga tubadde lenient enough, ne tugamba tutambule tugende eno, tulabe, tutuuse tutya ku kulaba ng'ekyapa kino kivaayo gye kiri. Mayambala nabe nga talina na kyansonga kyaleeta. Buli lwalaba nti tulina we tumutuusizza ku kukijjayo, ng'akuba emmeeza ng'abuukawo, ng'avuma abantu ng'atambula ng'agenda. Musumba nze sibimanyi ng'omusumba. Bangi babyerimbiseemu. Bibuli egamba nti balijja bali bamisege naye nga bambadde endiga, amaliba g'endiga. So oba guno gwe gumu ku misege gwambadde ddiba ly'endiga, I don't know. However, nze ndowooza Mayambala yeesetolinga ye yekka. Okusinziira muganda wa Mayambala ebigambagera ku ma-TV bigagabaza abantu abuna ng'essaawa I'm sorry to say, Mayambala mufere ayinza okweteeka nkugambye omusege nga gwambadde eddiba ly'endiga olaba ndiga. Kakati ng'ate munda gugenda kulya. So si ababitwala oba bibakolera simanyi. Mbewuunya naye kennyini mwewuunya. How do you camouflage? Yebikkirira kiki ekyo kyabikkirira. Amanyi kikyali munda. Mayambala talina kwagala na katono. Kubanga oba alemeddwa okwagala baana ba kitaawe, okwagala kumuli luddawa. Ffe twabaagala nga tetunnaba na bamanya. By the way, mama waabwe, second wife, mama waffe, ye first wife, ye mukyalo w'empeta. Omukyalo w'empeta afuna enkizo mu byonna, you guys. Naye leero bwe tutunula nga yeetwalira waggulu nnyo alinganga oba agenda mu ggulu. My friend, tuyinza obikomako wano ku nsi. So nze ndowooza Mayambala yeddemu ategeere ensobi ze era akomewo. Ffe tuli ready okumu-receivinga kubanga we have always received him. Bulijjo tumu-receivinga. N'olw'ensonga eyo yeddemu nga ye naye ekyapa kyebweyogerere kiteekwa kusooka kudda. Olumbe luno okwaba okuteekako musika wa kitange Daniel Golola. Biki byoyogera naawe? Nze ndi omu ku balonda omusika. Abalonda ndi omu ku balonda omusika. Omusika wa kitange. Above all people. Golola Moses saamulondako. Ffe waffe tuli abawala aba bana. Bo bali abawala aba basatu. Kakati baba nga abasatu balonda Golola. Nze siriiko kubamulonda kubanga siri wako kubasatu. So ffe bwe tuba gwe twalonda ddala ate twamulonda nga yoyo ye mutuufu. Ebyobusika bibeera nti omwana, in fact Bible ekyogera bulungi. Ndi mulokole nange. Bible ekyogera bulungi nti omukyala omukulu ne bw'alibanga ye mukyawe, omwana we omukulu yasika. If it is so, kakati bo babijjawa Golola mpulira nga kintabula nnyo kubanga yeeyagaliza nnyo. Amen. Kiki kirimu kyenyenye nnyo nga bizibu byereere. Yandibadde ajjukira bulungi ekikulu yakyamukirira bukyamukirizi. Golola ndowooza mwamusubwa na busubwa mu by'Abakatemba.
era ndowooza very soon ajja ebya bikonde bwe binaggwako emyaka nga giwedde kagenda kujja mwetegeke mulungi mukatemba so temugoba naye Golola Moses n'obwakatemba bwe talina gy'asobola kuliidinga bantu. Nze njagala nkikutegeeze nti ffe tuli bantu bakulu. Ssenunga yafa ye kitaffe. Oba Golola yenkana bw'atyo. Y'omu by the way Golola bwe mba ndowoozezza butuufu ye mwana gwenzirako nze mu kitange. Golola bw'abanga talina n'omwana n'omu owuwe gw'asobodde kulabirira. You guys up to today nze sirabanga ku mwana ali mu nyumba ya Golola. Kakati ffe ebyaffe byanasobola. You people tuli kuki? So nze ndowooza bambi temumututeekako tera temubitwala. Golola Moses asigale ku bikonde bye. Let him thrive there. We actually support him there. Nyagange yenze omusumba Kimuli Evans Senoga ndi mwana we Bweyogerere asembayo ku maama waffe Bweyogerere. Ensonga egenda maaso ebyolumbe n'ekyapa kyamazima tetukanya nze ng'omuntu nange sikanya na lumbe olw'ensonga bakulu bange ze batadde waggulu nti wakyaliwo obumulumulu mu nnyumba. Taata wafiira teyaleka kyapa teyaleka kiraamo teyaleka kiraamo naye ne tukanya nti nga bwatalese kiraamo katugende mu administrator general tukole ku nsonga ezo tutondewo batulekewo ba administrators abagenda okulungamya estate ya muzeeyi ne tubitambuza ffenna okuviira ddala ewa town clerk paka ku administrator general naye nga tutambulira mu ffenna abaana 16 naye along the way Mayambala Evans Kilaton omusumba n'agolokoka nga tumaze okufuna letters of no objection tugenda mu Makindye mu kooti okulaba nga tufuna certificate of registration administration letters of administration naye n'abirinyamu eggere n'ateekako caveat kati olwaleero tugolokera tugamba nti olumbe terugenda genda maaso kubanga tewali musika fine ne ba administrator tewali kubanga Mayambala ya Golola ye waali nesi ye musika ebintu bino bane tubijjemu okweyagaliza ekintu kyonna gwe kasogolola omukono nti nze nja kubeera as if tewali balala basobola kubeera that means waliwo ekigendera ky'okubeera wookwo gwe olina ky'onoonya ng'omuntu kati Golola okubeera wookwe musajja wattu bambi alina byeyagaliza ng'omuntu kubanga gwe buli ogamba nti nze nja kubeera lwaki togamba gundi abeere so ensonga ezo tukkiriza nti nno Golola yandisobodde okubeera omusika singa abaana oba singa taata yamuleka oba singa abaana bawala baba gwe balonze kubanga ffe gye balondera tetubaayo naye mu kusinzira kwempulira kirabika si gwe baalonda so Golola tasobola kubeera musika olw'okuba nti si gwe baalonda ate ne taata talina gwe yamulekera nti ye musika waffe so ekyo si kituufu then okugenda kw'olumbe mu maaso actually ensonga lwaki ffe tuli wano twagala tutegeeze eggwanga ne buluna abalugenze mu maaso nga bo balukoze mu ngeri yaabwe okuviddala ku LC1 paka yonna ku poliisi ludda wa yonna kubanga n'abaabo abakasolya twabawandiikira amabaluwa agabalaga nti olumbe tetukkanyiza nalwo terugenda genda maaso tebalina kye baakola naye ng'ate be bagenda okujja okuteekako omusika naye ffe twabawandiikira amabaluwa era bagalina tebagenda kutambula na lumbe kugenda mu maaso kubanga ebintu tebitandikira waggulu kintu kiri kimu mu nsi muno ekitandikira waggulu y'entaana ate abagenda mu ntaana babeera bavundu babeera bafu kati ebintu byonna bitandikira wansi so mu kumanya kwange olumbe lwandibadde lutandikira wansi nga lulinnya madaala naye bo baalutandikira kasolya that means ago magombe eyo ntaana tetuli bafu ffe tukyali balamu so tetusobola kukkiriza bintu kutandikira waggulu nga bikkirira binatandikira wansi biryoke byambuke so ne baana bazze ffe okuva olwaleero na bino ebigambo mbyogera ngamba olumbe terugenda kubeera oba how there is no funeral right tetugenda kubeerawo kubanga tugenda ddugaana tuluganye mu bigambo okuva wanje tugenda kati kuteekako bikolwa singa bana baganya okuwuliza ekigambo ekisembayo kubanga bwenva wano ku kamera bwenva ku kamera tugenda twogere nabo mu buntu nga bwe tuzze tukola niyo baba baganya okuli ebigambo ebiva mu kamwa kaffe then olwo ebikolwa biryoke bigende mu maaso ninga tetwandyagadde kuleetawo insurgencies wano na wali mu kusooka kwa byonna covid akyatambula taata mu butonde bwe yali muntu wa buvunaanyizibwa w'abantu kati olwaleero ogenda kuyita abantu bameka nze ndi musajja mukulu n'omukyala nina abaana nina mikwano gyange probably ejyandyagadde okubeerawo ku kulaba ani atuddire mu bigere nze okubeera omusumba
sigana musika kugenda maaso nze saabya lumbe fine saabya nyimbe bange nyimbe ne bozabya tezabika kakati naye nga yo musika mu byawandiikibwa mwali mwebiri omusika ye ateekebwako naye byolumbe ebyo I do not have any concern with the lumbe naye omusika singa banyina ze balonda omusika that is no problem naye olwokuba kati olumbe lugenda maaso nzize kulaba kikigenda maaso baleme kukinyumiza bunyumiza nange mbeerewo bwe kiba kyetaagisa kuteekamu maanyi gange tugateekemu essala tuzisabye ne balabekano bannampulira zibi baganya okutegeera kubanga baleka be baana Bible beeyogerako abaana ab'okubula mu byonna teri lumbe